politics mwaka mujjamu vaba mumazemu ekiseera tubabulidde ekyokola mutuvumye mwogedde buli kye mwagala kakati muli mu makungula mugenda kukungula kino kirabagala okudala gano makungula genyini ali kudala zebyange byongera muliriza tewali omuntu mukulembeze mukulumejja amanyi byakikulembeze agamba nti toyogera na mulabe wo oyogera naye nojjayo abantu bo jetulaga wa nkulumejja jetulaga abo temulowooza nti bakkiriza bukkiriza ekyo kyakomyawo kasaba malo okukkiriza nga baga ndi Bwanika ye yatutuma kino Bwanika kati baba inaate kukwata Bwanika bina bagamba obwongo buno bw'abasajja abakulu bemujerega mubajerega empolampola kasita bakkiriza awala byabakiriza kasaba baga nti fetukkiriza gino emisango twagikola kati ekiddako bagenda kuwandiika statement zaabwe bwe wali okola omusango ng'oyimiridde n'akulabye emmotoka ng'ebwatuka kiki ekyaliwo ani yakutuma ogendi Bwanika yali ayimiridde wali awo kalaba akabaala ako Bwanika yali ayimiridde okumanya nti yali ayimiridde agati mukebere essimu yange ku lunaku oba teyankubira ku saabwezi ate olwo Bwanika tebamunonye kakati abanuupu ab'okukwata bennyini bagenda kutandika butandisi ebyo bigenda kubeerawo kubanga mwefuula abagezi mu kintu kye mwali temumanyi politics mwaka mujjamu vaba mukulu Kyagulanyi ali ku treason bamukwatira gulu nga ffenna gyetuli ye passport ye yagifuna ati okutambula ng'atambula ensi yonna eyo negotiation etagenda mu bano balala yangeri ki uliriza kooti esobola okuddiza passport bobo conditions za bail zivalinga treason sobola okuddayo n'ofuna n'osaba passport kooti n'egikuwa ng'oddayo mu kololodi meya waddayo mu kooti waddayo mu bira lwe mwaddayo